one for your lives. The reason why chimunaya abayimbi abasinga bafa mu bubenje touch oli abayine ekivulu ehoyima ekayunga bingi akutte ate byonna yagala kutuukiza osanga ka spice mami nga lera tasaana kuyimirira amagulu gakaluma so mubeere mind your lives ate mukwate ebintu ebiri reasonable sente mujjaza accumulating over time yeah kati tulina actually embozi mpitirivu twaguddeko ku mwana muwala omubuwazi Katatumba Angella atafumba atagejjo baako twamulabyeko for the barasula nga performing on a public show by the way covid yona akoze nnyo so naye obwavu bumuluma tatulimba era bamusasuddaga ne mwebale katafukamire ya performinze ko Autospa it was such a beautiful performance by the way webale nnyo beautiful Katatumba mwagalako kuseka Orio mwana ali so happy. Wabula tunyonyode ku nsonga ya collaboration egenda maso okubanga ate tambulira ddala abantu bebuuza Katatumba ne Angella abajja batyo okubanga Katatumba ne Andre sorry ne Andre ani yesiba ku munne you know Andre yatugamba nzo yombende nti ze taliimo natugamba omusajja oyo yampa million 2 he spent a lot on me wabula he's saying mbwera tamanyi wabula I know I told him to go for HIV test and he refused so you want my bananga omwana ono era yongedde okubanga atugamba ensonga lwaki bakoze collaboration yali professional so byagwawo okitegeera doesn't mix business with pleasure he doesn't temujja kubanga ate mumulaba mbwera omwana muyise tukole collab mbw ate Andre yakuba essimu enagamba munjagala kola collab n'oyo oba yagala kudda Andre nange onsukkako obwolumu mu bantu bonna wabula gwoyitira collab wabula yatugamba nti Andre yamunoonyako namugamba tukole babiri ngasobe ku interview kyamayi nawe judge nyumirwanga wetujumiddwa oyogera kumanya kyekigatta Andre ne Angella Katatumba once kubanga nze mbadde ndowooza ebintu byaggwa so ye yakubira essimu nayogera ne Ocean ne Cedric Singleton CEO wa Black Market Records nababuuza Angella yinza okuddamu kuyimba nange mpandisa oluyimba bagita Wendy it's a duet between her and I nebagamba Angella ali business woman Angella tafayo then nebambuuza negamba yes it's a good business move so this time their business please there are no comment just business and ate abantu bonna balooza the same thing ate fans bali confused kubanga muyinza atya kuyimba mwemwe together nga temuli together but it's possible it's just business okitegeera he's a producer, great producer. I'm an excellent talent, so we appreciate each other's talents. I wanna be your sweet dreams when you're sleeping. I wanna mash you up every morning. I'll give you that small line. I said English. What? That's our Ugandans, Jolly baby. We love you so much. But I think that is what they call being professional. By the way. I mean, touch when tegula nogano tegukula. I tell it, so chilemerako. Ochima amazi ne moyongerayo. Andi Angella yasomera bweru. Nefe wano twaveri eri. Twasomoka lwera totuwona. Okay, talking about bweru. I'm a man